Olunaku lw'eggulo minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Beatrice Anywa yalangiridde nga gavumenti bwe yattukizza kaweefube waayo okutaasa obutonde era ng'okuwera obuveera obw'engeri yonna mu ggwanga kwe yatandikidde. Tuzzeemu okukatiriza ensonga ey'obuveera. Twali tukigambyeko dda, abamu ne bavaamu ne baddayo. Naye olwaleero luno mbasaba mwenna abakola akaveera abakajja ebweru ne mukakusa ne mukayingiza mu Uganda naamwe abakozesa obuveera. Minisita Anywa era yategeezezza nga gavumenti bwe yaweze n'okulimira mu ntobazi ssaako n'okuzimba amakolero ng'abo bonna ababadde bakoleramu emirimu gino balina okuzaamuka mu bunnambiro. Wabula ekyokuwera obuveera abamu ku bannamakolero bakiwakanyizza nga bagamba nti tekisobola kusibwa mu nkola okuggyako ng'etteeka ku nsonga eno likyusiddwa okusinziira ku kawaayiro 76 mu National Environment Act nga ly'etteeka erirungamya enkozesa y'obuveera obwo obweza microns 3 n'okudda waggulu bukkirizibwa kyokka kyo ekiragiro ekyayisiddwa kyaweze buli kaveera ekintu bannamakolero kye bawakanya. Etteeka lye likulembera era nga tonajjawo plastics zino osooka kujjawo etteeka. Ekisinga okuluma ategeka kwe kuba nti n'obuveera obwaweereddwa si bwe bwonoona obutonde nga bwe kigambibwa. Boogera ku kano naye bino bye bingi ate tebiri recyclable. Kyobola twagamba bakole research ne consultations. Tosobola kujjawo akaveera ka recyclable n'olekawo ebitali recyclable kubanga oba oleese ekizibu mu ggwanga. Bano kati bagamba nti singa gavumenti egenda mu maaso n'enteekateeka eno ejja kuba erina okubaliyirira. Bw'ojja omusajja nga yateekamu trillion ya dollars oba yateekamu billions of money, pay them. Buli omu aba amanyi ekyokukola. Kyokka ne minisitule evunaanyizibwa ku butonde nayo eweze obutassa mukono ku nsonga eno. We are quickly going to enforce to strengthen the law so that we have a total ban. Shall take it to Parliament. Okay. It is not going to take long. Abalimi nabo beemulugunyizza ku kyokwera ebyokulimira mu ntobazi nga bagamba nti ebirime ebimu ng'omuceere n'amayuuni tebisobola kulimirwa walala wonna okuggyako mu ntobazi. Gavumenti kye tugisaba nti ebintu ebyo singa binaakolebwa mangu etteeka eryo lyandireetera abantu okufiirwa ennyingiza yaabwe. Wadde nga bawagira ekyokutaasa obutonde, Mutaasa wabudde gavumenti nti esooke yeetegereze engeri gy'esobola okudduukiriramu abantu abagenda okukosebwa ekiragiro kino. Kubanga kijja baleetera okuba nti bafiirwa emmere yabadde balya, wabeerewo enjala mu maka, bafiirwa ssente zabadde bafuna nga bagenze mu butale. Guno si gwe gusoose nga gavumenti eweera obuveera era nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga eneesobola okusaba eyogera mu nkola. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.